Yes, webale kubanga okyagoberera Red Zone TV chokola kya mutawana nnyo bw'obanga otambula naffe ebbanga lyonna. Gwatanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno kwata kade akaka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna amawulire gonna updates zonna nga bwe zinakutuukako nga bwe tunatuzireeta zijja kuba zikutuukako. Kakati essaawa eyo yennyini kkiriza nkuwe amawulire njagala nkuwe updates zino oyinza okuba wabitegeddeko oyinza okuba tonabitegeera naye nga essaawa eno waliwo ekigenda mu maaso mu kibuga Kampala side wali eya Nassa Road. Jukira ebizimbe ebyo by'oku Nassa Road ate nga si Nassa Road wabula mu Kampala ebizimbe bannannyini bizimbe baavaayo ne bateekawo embeera ey'okubeera nga bongeza rent oba ssente ezisolozebwa abannannyini bizimbe mu bizimbe byabwe ebyo. Njagala okutegeeza gwali ku Red Zone TV nti abasajja bano we baalabye nga abasajja ndoza sente ze babawa tezimala abapangisa ne bagamba mulaba mutya we twongeza ku ssente z'ebisale ez'ebizimbe za renti. Kati nno abasuubulira abakolera emirimu gyabwe ku Nassa Road baavuddeyo ne bagamba nedda bassebo tetujja kubanga tukkiriza embeera eno temutwongeza ssente. Kati n'abasuubuzi ne bateekateeka okwekalakaasa era ne batiisatiisa nti tugenda kuvaayo tuyike ku nguudo wano ku Nassa Road. Ate abaana ba Nassa Road mubamanyi abaana ba Nassa Road bwetwogera ku kyokwekalakaasa Nassa Road ndowooza newakisekka nkakasanga mubamanyi kye basobola okukola. Kakati njagala okutegeeza nti bamaze dde okuba nga bateeka embeera bataddewo obunkenke bataddewo dde embeera era gavumenti negamba ekintu ekiyinza okufubutuka ku Nassa Road kiyinza okuba nga kiralamukko kiyinza obutasobola kunnyonnyolebwa. Temukkiriza abantu ba ku Nassa Road kwekalakaasa temukikkiriza era njagala okutegeeza deployment ebadde y'amaanyi nnyo. Tugezegezaako okutuukayo ne tulaba abasajja abawanvu n'abampi nga babayungudde dda bagamba tetugenda kukkiriza abantu ba ku Nassa kwekalakaasa kubanga kino kiba kirala kiyinza okutandikira awo ne kigenda kibuutikira eggwanga lyonna ensi n'egenda egwamu okwekalakaasa kuli okwaddala. Kakati bayungudde zipatro zikadenge eza poliisi zigenze zirawuna Nassa Road yenna neri waggulu kukuba eri waggulu nga ku nkuluma yonna beetooloddeyo dda bagamba bwe tulabira omuntu yenna yeekalakaasa. Wabula amawulire genfunyeko waliwo n'abawambibwa waliwo abawambibwa waliwo drones eziri bbiri batambudde nazo okusinziira ku mawulire genfunyeko balabika bagenze bawamba abamu ku be basuubira okuba nti bandibanga be babadde bakulembeddemu ekintu kino. Emmotoka zibadde bbiri eza drone nga bagenda batikka abamu ku bantu abamu nno nga tebannamanya na nsonga zibatwaza naye nga bo balaba drone zijja ne zipiikinga gwe zipiikinze n'emutwala tebannyonnyodde abamu tebategedde. Kati we twogerera abamu ebizimbe batandise obiggala n'okubiddukamu wenviiriddewo ng'embeera etandise okuba ng'edda mu nteeko naye ng'obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo era ekivaayo kyonna kyonna nja kuba nkikutuusaako. Red Zone TV kwoli amawulire gonna nkugambye nga bwe gatutuukako naffe bwe tugakuwa. So bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nja kusaba nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno kwata kade akaka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna amawulire gonna nga bwe gatutuukako ojja kuba ogafuna bulungi. Nyongera okujjukiza ne ku mukutu gwaffe guli ogwa Uganda 1 nagwo gugenda kuba ate nga tukuweereza amawulire gonna era nja kusaba oba tonaba kubanga osubscribinga ate ne side eyo kirirayo ogenda obeere nga ogusubscribingako naye ng'embeera wali ku Nassa Road si ya mirembe bunkenke bwennyini abasajja bali mu kutya bayungudde abawanvu n'abampi ebika by'okwerinda byonna mulimu poliisi mulimu amagye mulimu military mulimu n'ebitongole bye tutawuliranga nako. Abasajja bagamba tetusobola kukkiriza abantu ba ku Nassa Road kwekalakaasa. Jukira eggwanga liri ku bunkenke mu mbeera ezimu oba endala. Honorable Joel Ssenyonyi leader of opposition omupya olunaku lw'ejjo yagenzeeko mu bitundu bya Lubaga n'abanga ateekawo embeera abasajja yabatadde ku bunkenke era nga we twogerera enguudo batandise zikola mpiseeke Nateete nga leader of opposition wamu mu bimu ku bitundu bye yayimiriddemu mpiseewoko Nateete awo ng'embeera yakyuseemu dda. Abasajja bagambye bino ebintu bya ddala bitulabisa nnyo era kye bakoze bakedde mu kkubo ne bagezaako okuziba ebinnya era ndese turakita etandise okukola asobola okuyitako Nateete oyinza okunjulira oyinza okuyitawo naawe n'okiraba kyenjogerako. Kakati n'essaawa zino tebamanyi bano abasajja kye bazzaako tebamanyi biki bigenda mu maaso naddala kuba oludda luno oluvuganya olukulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu obunkenke bungi nnyo abasajja tebamanyi kiddako. Kyofula nkugambye kati n'okwekalakaasa ng'okwo okubadde okugenda okuba okw'emirembe bakoze kye bayita deployment ey'amaanyi
ku Nassa Road era njagala okutegeeza nti kati gwe bakwatako yenna nga bamuteeberezebwa okuba ng'ateeberezebwa okuba mu kikosi kino oba ng'ateeberezebwa okuba nga naye abadde omu ku abo basuubirwa okuba nga bagenda kwetaba mu bintu bino abadde atikkibwa butikkibwa drone weeziri ezibatwala babatwala mu bifo ebitandaba kubanga bitegeerekeka naye nga binaaba nga bivuddeyo nga tubitegedde ffe wano ku Red Zone TV ogwaffe gwa kujja kukusakira ate ne tujja ne tubikuwa naye njagala okutegeeza nti eyo y'embeera gye mbadde nziza okutegeeza eri ku Nassa Road gwe muganda wange oba mwannyinaze agoberera omukutu ogwa Red Zone TV ensonga zonna nga bwe zitambula tugenda kuba tuzikutuusizaako ddala so kati gwe kyolina okukola kiri ekintu kimu kwekumira wano ku channel yaffe bwe batonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribe ku channel eno kwata kade akaka notification kigenda kuyambako okubeera nga tomissing nsonga yonna amawulire gonna nga bwe gajja obeere nga ogafuna tewali nsonga yonna gy'oteekeddwa kubanga omissinga ekintu kiri kimu weekumire ku Red Zone TV bwe batonaba kubanga osubscribe nga kikole genda otuwe ekigalo kubanga bwentera okugamba gy'okoma okulayikinga amawulire gano updates gye zikoma okutambula ate n'oyo ali ewala abadde tategedde n'aba nga ategeera ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda so kati genda otuwe ekigalo olayikinge kubanga oba oyambyeko updates zino okubanga zitambula okutuuka ewala mu ngeri yemugenda mu comment section teekamu obubaka otubuulire gwe osinziddewa okubeera nga gy'olabira Red Zone TV osinziddewa embeera gy'ekusanze gye tuba nga ate gye tugenda okuba nga tukikwasaganyeza nakyo kijja kuba kitugattirako bulungi nnyo naye ng'embeera eri ku Nassa Road yeeyo era njagala okwongera okutegeeza nti baganda baffe abali ku Nassa Road abamu bayongedde dde okuba nga batutegeeza ekigenda mu maaso sayidi eyo deployment ebadde y'amaanyi nnyo newankubadde abamu bagamba abasirikale abamu mbu baasuzeewo mbu abasirikale abamu ku Nassa Road mbu balayika baasuziddwawo nga abasajja bagamba leka abantu tubasuzeewo abasajja bano kubanga bagudde mu lukwe lw'okwekalakaasa lunaku lwajjo era wetwogerera gwe munange ali ku Red Zone TV wetwogerera nga ssaawa zino zennyini abasajja bakyali mu bizimbe abazze okukola emirimu gyabwe bakyali mu bizimbe bati okufuluma bagamba kubanga drone zibaddewo nga zikwata patro ya poliisi ekulembera patro ziri bbiri zijjuddeko abasirikale zikulembera bwe mala okukulembera drone ne zijja bbiri nga zigivaako emabega kati gwe obeera waawo oyinza okwekanga nga bakutadde mu kannalufeenya ne bakuvuga paka mu kifo ky'oyinza okuba nga tojja kutegeera kakati njagala okutegeeza gwali ku mukutu guno gwa Red Zone TV nti eyo y'embeera eri mu kibuga Kampala era njagala okutegeeza embeera bwete wejja okubanga okutuukako ffe gonna amawulire agajja tugenda kubanga tugwa kutuusaako bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga nkugambye ekikole ate tubeere nga tutambula wabula mu ngeri emu njagala okkirize ate mbeere nga nkutuusaako baganda baffe aba Haruna and Sons Interiors bano nno nga bakolera ki bakolera entebe sofa sets ez'omulembe bakolera buli kika kya furniture yonna gwe wali olowoozezaako eky'omulembe nnyo ate ku bbeeyi eya wansi ebbeeyi nsaamusaamu ate ne baba nga bakolera ekintu eky'omulembe etusangibwa wano e Kawempe kumpi n'ekkubo erigenda ettula era bw'otuukawo awo kumpi n'ewali Avis Company bw'otuukawo ennamba y'essimu gy'okubako yeeyo eri 0753 16 68 5 enamba gy'okubako ne tubeera nga ate tukutambuliza ensonga bubaaya sana nnyo ne kibanga buli kimu kikutuukako bulungi nnyo mu ngeri yonna gye kisaanye okuba nga kikutuukako webale kubanga okyagoberera Red Zone TV njagala osubscribing genda mu comment section tubeere nga tutambula ngenda kukomawo ne updates endala tulina live gye tugenda okukuteerako wano tovaawo.